Mbalamusiza amanya n'eddoboozi yenzerwanga Ivan omukulembeze abenaale mu mbeetaaga mu musoke mu kikatono omanyi waliwo ebiseera ebisinga lwe ndowooza naye ngamba gavumenti zikyuka naye gavumenti bwe zikyuka abaaliwo mu gavumenti eyo nga bagiwagira batera okunyumya ebirungi gavumenti lwaki baali bagiwagira nze mbadde njagala bannange abenaale tujje twogere ku birungi gavumenti ya NRM bituyinza okuginyumizaako abazzukulu baffe olwo tukaddiye tuli mu 6 7 8 oli awo n'abazzukulu bo obabuulira lwaki mwawagiranga NRM musooke mujje katono wansi wano mu komenti mumbuulire bintu ki byewenyumiriza mu byowulira nti oyagala ekiseera ekyo kituuke nga abazzukulu bannyonnyola ebirungi ebiri mu NRM bye mwakola oba ebyabagiwagizanga nange kankuwe ku birungi bya pulezidenti bajjajjaffe bye baatunyumizaako ebya Idi Amin Dada obadde okimanyi Idi Amin Dada yemukulembeze ku bakulembeze abasatu abawulikika ennyo okuvuga Uganda ng'omulimu Pulezidenti Museveni mulimu Milton Obote ne Idi Amin Dada be bakulembeze abawulikika okuba nti baafuga ebbanga eddene abasigadde baafuga ebbanga ttono y'ensonga lwaki tetuboogerako nnyo Idi Amin Dada yavuga emyaka 18 naye omusajja oyo ayina ebintu eby'enkizo bye yakola tugende ku by'obulimi Idi Amin Dada bajjajja baatugamba bwe baalimanga emmwanyi n'egwa bbeeyi Idi Amin Dada mu cooperative society ezaalingawo ebibiina by'obwegassi ng'emmwanyi azigula n'azitereka mu gavumenti stores bo n'abawa ssente ezibadde zirina okuba nga zitundibwako mu kaseera ako nga tayagala mulimi afiirizibwe ekyo kyekimu ku birungi bya Idi Amin Dada bajjajja bye baatugamba naye ku biseera bino omuntu bw'alima emmwanyi n'egwa ng'ebadde yagirimye nga katugeze endebe ebadde etunda mutwalo n'etuuka ng'egudde kati endebe ya 5 kweno gavumenti wajja gitunda era 5 Amini yali asigala akuwa omutwalo gwe ye n'agitereka ebbeeyi bw'erinnya n'atunda Idi Amin Dada ekitongole ky'eggaali y'omukka bwe kyagwa ekya East Africa mu 1977 Idi Amin teyabandaala n'ateekawo kye bayita Uganda Rail Corporation eggaali y'omukka eya Uganda era n'aleeta eggaali ez'omukka 12 ng'afuba okulaba nti omulimi asuubula kotoni okuva eri mu West Nile ng'alaba nti omulimi oba omulunzi yenna aleeta ebyamaguzi bye mu Uganda n'okubitwala ku East Africa mu katale aleme kufiirwa mu transport oyo yali Idi Amin Dada era bajjajjaffe baatugamba naawe nga bw'onombuulira bye munanyuma ku mulembe gwa Museveni nti Idi Amin ekisaawo ennyonyi nga East African Airways egudde Idi Amin yalaba nga bannansi beetaaga ennyonyi n'ateekawo East African Airways oba n'ateekawo Uganda Airline Idi Amin agenda okuva mu buyinza ng'erese ennyonyi 28 naye omanyi ekyewuunyisa ate Idi Amin ennyonyi eyo ng'agitandikawo yasooka kuleeta nte yagenda e Germany ng'agula ente ne bamugamba ente zino zibolana ne zifresher okuzitwala e Uganda kyetaaga obuwanana bw'ensimbi n'ababuuza naye ate bwe tugulamu ennyonyi ne tutwaliramu ente munnaye ne bamuwa amagezi oba ye n'abawa amagezi n'abagamba munguze ente n'ennyonyi muginguze kaakati bwe baleeta ente ze muyina mmwerera abali mu gavumenti ye NRM ezo ze muteeka mu mafaamu gammwe Idi Amin jjajja waffe pulezidenti yavaako ye yazireeta ne tutandikira awo n'okuba nga ennyonyi ezaaleeta ente ne zikola Uganda Airline munene Amin teyakomaawo bajjajjaffe mu kulima emmwanyi ennyingi ennyo n'azimba sitoowa ennene gaggadde Nairobi n'agulira Uganda ettaka n'ateekayo n'ekitebe ekizimbe ekinene kuterekamu emmwanyi z'Abannayuganda oyo Idi Amin bajjajja batunnyonnyola nti Uganda teyalina bitebe bitegeerekeka mu mawanga nga Amerika ye Idi Amin kye yakola okimanyi yagenda mu Amerika wakati mu mutima gwa Amerika mu New York n'akuzimbawo ekizimbe gaggadde leero kiri mu $1 billion n'akizimbira Uganda Idi Amin teyakomaawo n'agenda e Bungereza mu mutima wakati ogwa Bungereza nga n'amawanga gannaggwadda tegayinaawo bitebe ne lwaleero n'azimbawo ekitebe
kiri mu billions of pounds. Oyo Idi Amin n'amanya nti bannayuganda Kenya tebalinayo kitebe n'azimbayo Uganda House wakati mu Nairobi erimu billions and billions of dollars. Idi Amin teyakomaawo n'agenda mu Brussels, Geneva, Mogadishu, eyo n'azimbayo zi Uganda House ziri mu billions and billions of dollars. Idi Amin dada teyakomaawo n'alaba bannayuganda ng'ensula gye basulamu si nnungi n'ateekawo amayumba 870 ebukoto gaba mufuna mpola n'agenda eruwafu mwababeere ruwafu mwagala baga amayumba n'agenda ewandegeya n'ateekawo amayumba n'agenda emulago n'ateekayo amayumba n'akola pulaani y'amayumba era gavumenti eno yagisangawo ekawempe eyo. Amayumba gateeberezebwa okuba nti gaali ba pulaani z'okuzimba amayumba okuggwa nga gonna gawedde $1.5 gaba mufuna mpola. Oyo yali Idi Amin dada. Idi Amin dada n'alaba nga Uganda amafuta gagisumbuwa n'azimba etterekero ly'amafuta awe Jinja. Era ekyewuunyisa nti etterekero eryo lyazimbibwa mu mwezi ogwo ne balijjulizaawo amafuta. Era amafuta litubanga ffe n'ebyamafuta nti galinnye mu nsi yonna mu biseera bye bajjajjaffe ne banyumirwa. Idi Amin dada teyakomaawo n'alaba bannayuganda nga beetaaga okulaba ku bintu ebibasanyusa okubateerawo zi sinema. Uganda yayina zi cinema hall ng'abantu bagenda ne bapaakinga ne bawuliriza ne balaba movie eziri latest mu Africa kyali mu Uganda mukka. Abantu balina ebintu ebyefaananizaako bwe biti ng'ogiteekako n'opaakinga emmotoka yo n'odda munda n'owuliriza ng'olabira mu ndabirwamu screen ennene gaggadde. Naye ng'ebyo byonna abiteekawo ng'amaze okuleeta satellite Empooma, ng'amaze okuteeka satellite mu Obachi West Nile, ng'era mu Africa zirimu ezo Uganda na Nigeria. Oyo Idi Amin dada. Naye bannange ebintu bya Idi Amin nyinza obimalayo bajjajja batunyumiza bingi naye nawe ogenda kunyumiza ebya NRM bwe libeevuddeko byeneerekawo. Idi Amin dada erimu ate kubimwewuunyisa nti teyaleka bbanja eggwanga nga teribanjibwa. Kati ate ekisembayo okuneewuunyisa bajjajja batugamba Idi Amin agenda okuva kwa president nti mu nju mukazi we nejjojjozi bamuggyako interview awo omukyala nti mwalimu ebisawo bya ssente nga bijjudde biti ebisawo 2 nga Gaddafi yazimuwadde yazimuwa nno nazimuwa bwa mukwano siza ggwanga n'agamba zino za ggwanga. Era bwe baali babatwala tekalinnya nga gavumenti bagiwambye yali wakali ebisawo bye omukazi n'amugamba tutwaleko ekisawo kimu. Idi Amin n'agamba ezo ssente za ggwanga. Era bw'ati omusajja wattu yagenda n'afiirayo mu bawangwanguse nga talina yadde 10 yafiira mu maka g'abasajja abaloyo famire y'Abawarabu be baamukuza ne bamukaddiya ne bamala ne bamuziika. Yafa talina kyayina. Kale munnaye no bwe batunyonnyola bajjajjaffe. Kakati naawe awagirira ale njagala ombuulireyo story gy'olaba mu myaka 4 bingi enkunyumiza ya myaka 8 ate tennaggwayo ojja kukomawo naawe njagala ompeeyo sitoole yammwe gye mugenda okunnyonnyola bazzukulu bammwe. Nabo bagambe wabula bataata bawagira gavumenti yali ku mulamwa. Amanya n'eddoboozi sigadde ndi Waga Ivan omukulembeze. Mubeere bulungi.